afuuse ensonga ye mukulu kyadde kikwata ku kikazi ku zino z'endabyo ezirimu emmwanyi. Emmwanyi nammwe wammwe muzirima mukulu nnyo musinga kwagala muki tusinga okwegomba mu mmwanyi. weewaawo mulina omulamu ogwabaleese weekuwesa ki osobola okugwanja. ye mukulu wonka mukulu sigenda kwogera bingi nga basaabaze mu takisi ye mukulu muviiramu awo ku muzikiti gw'abasiraamu gy'obeera waliyo ogw'abakatuliki ye kitange oba omwana aleeta ebindiga efumba kyayi n'obuuza nti ate waliyo efumba obuugi mukulu jange oyanja ensonga nsega y'ebika mukulu nsega y'ebika weewaawo kitange weewaawo nga bwe bw'okisinyizaako ye ekyamazima nga bw'otulaba nze ne mwannyinaze ye tulina ensonga gye tutembeeta akalungeezi k'olwampegaano. sooka omuŋŋambire ye mukulu asooka atuggulire tulabe akola atya mukulu atuggulire mukulu ekiseera tikinnaba nga bwe tukutegeezezza kati ne wezzaako ensonga gye tutembeeta. mwana wange nga bw'ogenda mu maaso ye mukulu nabadde zirwo bwejjo kamerama ye ya nnono ya ddiini ya buwangwa ate yasimba bwebanga erimu eddiini mukulu nkukkiriza kumita oluboozi maada nabwetemaala oluyisa kitange siyinza kwanja nsonga eno nga nkugaladdeko nga seetalawo mu lutobazi mwanyinaze tuke mukulu olaba mu maaso go wano tuli baganda ba Katonda. omuganda ba Katonda yenna gyafa yenkana atuukiriza ejja baffe Ssaabasajja Kabaka. kitange nange nakeera nawanja nenva mu kifondolo nenjolekera ekifonkoni awo nno wano mu buddu n'oba mu kifonkolo n'ogenda mu kifonkoni fumita oluboozi nkwagadde bunywa anti bwe nsiriikirira ebintu bigenda obadde ku kifonkoni tuukiriza ejja baffe Ssaabasajja Kabaka omanyi bw'oba ogituukiriza pulira entuuyo zisaza bibatu mbalaba tuli mu kutuukiriza kitange kaali kememulaga akanazikusa kabeka ekangu mutulo ogamba kana akasana bwe nawulirira nkoona ku kibegabega ngenda okukyusa bwenti ensingo nga ku muntu omu kwendaba omuntu oyo yali enaanise bulungi busuuti nagamba musajja wa Kabaka yebale weewaawo okuzannya n'aguzannya n'atambula n'agenda mwanyoko ng'asagasagananga minzaani y'egumu ate n'akubba munnange bwe yakuba obuteba mpulira yadda n'olwendo lw'amazzi ensonga giwagike nga munno bw'akoze kitange bwe yadda n'olwendo lw'amazzi muzza kusimbira wano lukono afumita emboozi y'ekifonkoni omuntu oyo akomawo n'olwendo lw'amazzi olwendo lw'amazzi ng'alumpa alukuwadde bwe namala okulunywa nange ekyamazima era kino nkyogera mu linnya lya Yesu. ono ng'alina akamwenyumwenyu kyogere mu linnya lya Yesu. bwe yamala okumpa olwendo lw'amazzi mu mbeera gye nalimu nange ekyamazima bassebo ne bannyabo nkyogera mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda eyazuukira ng'olayira bingi nateekako feesi ewanula amenvu ku kibanyi abattu bunkubireko mu ngalo bakubiranga banga otandise okuteekako feesi ewanula amenvu ku kibanyi oluvannyuma lw'okuteekako feesi ewanula amenvu ku kibanyi iye mukulu nange mubuuza nti obattu ovudde waggwe ulira ng'akandema nti nno naye munnabuddu ate ng'owekitiibwa Apollo Nsibambi akyogera lunyendo oyagala atanobaanoba ategeera ekyokukola oddukira buddu ebakuba engalo bannabuddu abali ewange omuntu oyo ye nga mugamba nti bwe ndituuka okutuuka nezija kakati nno nabo eyo gy'oyogera ono bamugambye emmotoka ejjudde n'alemerako nti agendera kameme kati awulira nti wano wennyininyini mu lujja muno kakati ate ono bw'oli bw'ali wano mukulu mulekere ejja nakakaawa bano bamaama bano ye bwayagalira okufunira emirembe bw'omulekera n'afuna ye kabyagala okufunira eno ekitagana kizaala obutengu mukulu bw'agamba bwati gwe ng'owulira okufunira wali emirembe oyinza okusigalayo okyogera mpola katawulira kakati kitange omuntu oyo ng'ate buli nnaku z'omwezi 27 omwezi guno ogwokutaano nno wabaawo ensonga ssemasonga abalina akalandira mu lujja muno bonna bajja ne beetaba mu ssemasonga oyo ekyo kituufu era kyekiriwo kaakano
tiyanneyanjulira mannya ge nga mubuuza nti nga 27 ndagirira mukulu nga ndagirira ebyalo bino eby'Ennakasojo nga ndagirira ebyalo by'Eggulama nga ŋŋamba nti bw'ojja okubuuliza mukulu byebigere bino naye yaŋŋamba nti wano mu Lugyamu si mwabeera wabula alinawo baganda be bwe yabasinyaako mwattu n'empulira essanyu anti yaŋŋamba nti muganda we mukulu we asookera ddala mu Lugya muno abeera ku kyalo ky'Abadaza naye engeri abaganda gye twamala okwewa federe y'ekimmemete ky'Abadaza bagigatta ku Butambala tiyakoma ku ekyo naŋŋamba nti alinawo omuganda ow'ekyabakuza bwe yayongera ku kyabakuza ekyamazima nayongera nenteekako feesi ye wanula nenkimanyi kyokka ateera tiyakoma ku ekyo naŋŋamba nti ye abeera ku kyalo Nsonga emukono mbukukyala ensonga emukono bw'oba omwetaaze olina okulaba kwe kikwatako n'awulugumyayo olukomo kitange byebigere bino kakati nno munnakwatira ddala oluguudo olugenda Namiryango oba owetooti okudda Namayumba Madirisa zooni n'okyamirawo ekasengera okyama booti ojja musangaawo ng'ali mu kiringiza Paris kati mukulu nze kwesinga okwagala y'omu yekka abeera ku kyalo Ensonga sitamwanyira birala tweyanziza nnyo tweyanze bakubire engalo ez'amaanyi olambisa ensonga oze ku kyokulya ky'abagenyi baffe tandika okuteekateeka eyakoze era ngenda kubasaba omutimbi tetenkanya osobola okujjayo g'oguli mu gazebo obudde ne butatugendako nnyo bazzukulu ba Katongole Mulema sibawulira bazzukulu ba Katongole Mulema ne bakkirira bitambaala byegolole bulungi nnyo kubalaba buli omu ng'akeegaana ate olwo singa mwakutte kano ke nabadde neesulubabba bamaze kambula nendyoka nkakkiriza naye tekabadde kalungi kukozesa nsanyusa oli utye bwannaye nakakooza oli utye mwennyinaze emmotoka yo nga sigiraba wano emmotoka ndabawo ndala nnyo emmotoka mwagikyusa ali atya muko kati nno munnange tubadde tuli wano ng'abagenyi bangi bazze mu maka gaffe ate nga bw'okimanyi nti mu Lugya temubeera kkubo buli ajjamu aba mugenyi ate omugenyi aba mugeyi njagala onsoweze kajjogijogi w'ebibuuzo naye ng'ekyeradde tekibuzeewo tusanyusa okubalaba bassebo tusanyusa okubalaba bannyabo Mukama waffe yeebazibwe naye lindako omwannyinaze weewaawo Yesu yeebazibwe bassebo Yesu yeebazibwe bannyabo bannange tusanyusa okubalaba tugamba nti eradde bassebo eradde bannyabo mukuliko amakubo amiina weewaawo nze nno temuva kubabalangira mbuzeeko katono okutwala mu zzu naye muli balangira weewaawo kyekinsanyudde kati bwe kibanga kiriwo ekityo mwannyinaze nange ejala okuba bwe kagaana okwogera kwogerere mu ntobo baaba abagenyi abo baaba wange ono yasinga ennyo okubamanya mwannyinaze sigenda kwogera bingi bagenyi baffe ajajjange tiibu mwannyinaze bonna bagenyi baffe kuba ndabye basanyuse nnyo bonna ndabye bafunye akamwenyomwenyo bombi bagenyi baffe oba tulinamu omugenyi mu bagenyi wangi
tuyinamu owenkizo naye oli ansomoozeza abe wange tukuba engalo n'akalulu tulabe kino kikoze kulaga enduulu eyaniriza abagenyi negoba omu galubindi muzireese azituwadde era tuli nazo mukulu mujje tulamu obaddalaza ezo galubindi omanyi kulanga lubaga bamuyitanga lubindi kakati lubindi oyo ate naye teyali lubindi naye yali anywa sigala we kati nga balowooza anywa mmindi tebamutuuma lubindi kati buli yayabalanga agalubindi nga baga nti ayambadde amaaso galinga agalubindi mwanyinaze nkulabye omusajja akuwadde galubindi n'amala n'akuteerako n'endabiso sooka weerabye wewanyiridde ate si yekka mukulu situmuwadde nerabiso tumuwadde tv wamma senga tweraba enze nawe agweyagaliza kati nno nkutegeeze nti bano bonna boolaba bayambadde gomesi ate nga zaabwe ate nga za bbeeyi omanyi woolabira omukyala gomesi gye yeeyaze eyakoze ekyamazima ate gankubuulire ennaku zino okusanga abasajja abalina obunnya matama abasajja baba batono ekyamazima oba olina okuba nga oli mulungi olaba n'abakazi basooka bufuuyira mindi omwana tumwanirize n'engalo kati bwe kiba nga kiriwo